This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Wano kumulangira interiors ebyo betukola furniture webay furniture wa class kwayagala enyumba ebere furnished enyume bulungi nnyo tukwe ku magezi ga interior designing enyumba yeveyo bulungi obere ne space eri majestic eri magnificent at affordable prices tukirire Mulangira Interiors. New Vision at 40 presents Makoma live in concert. After 25 years, the legendary group returns for a night of timeless worship and praise. Friday, 6 March, Kololo Independence Grounds. Dial *252*4# to buy tickets. Tickets go for 50k general, 150k VIP, and VVIP at 250k. For table reservations, call 0758961166. No tickets will be sold at the gate. Don't miss it. Makoma live in concert. Sponsored by Pacific Events, Lion Records. Well, you're not good friends by now. Aragwe mtyabo you know kujja mu birthday. Nalaganga abayamba. Lwaki wamba omukono ogulina? Oddemu n'ogejja ate obadde wasala olabika bulungi. Wabula ange ebigulu byo tebiddugaza ekisebe kyange. Agenda sirisa mutukole. Anko tutandise. Ojja kukwatiramu ange emabega. Ate nze mba naalabye. Yimirirayo. Ekikubu kino kitekinga personal. Tugenda okolenga blaza wa sugar. Ewa. Ekolo ku birthday. Amosi watamira na ekyo nkikoze ngende mama. Yesu ne kikwata buli kimu. That's why I was recording. Kati mbakwoga bya kisu. Naawe olinga Ale ruzungu kale kazuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda namuza kujira kutoka ntoku nimbuzi ndimpu ala bora babaddi abachala Wale somwira mbaine mbuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabawereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Sakiba alina guno omugo gwa Musa white star premium mu detergent. Waliwo banangabi ebola yakasajja kasendi kalimba bannange. Sendi bannange. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. This is the short and big show. Short and big show. Sawa biri ezekiro ku lw'omukaaga. Olunaku olwaleero Valentine. Era olunaku olwaleero mazaalibwa ga Black Sugar. 256. Happy birthday Black Sugar. Tuyimbire Black Sugar. Lwaki naye tuba twogera ku munno ng'oli ku ssimu oweereza mukazi wo mu message. Ndi mukola league ya Shamu 256 abaga basambe wa Jaden katina football team. Zimba Osam okuba namba ki? 5.
kale kanaye nkuwandiise nange nteekamu ogenda kola nkwano byakapiira ndi mu kuzimba era nziramu abali eyo Jaden tulina kalwa kali siti jajje misini sisa anedda otumma March sokodi olulabe kale olulabe matini yeyo so munana March lujaba nakulu abakyala ndowooza yange sokodi matini tulina emisine Jaden era mpita amanyo samba akapiira namwe basaponsor mugulye timu yange amazzi gulukosi okuba namba 5 nkutadde muna kusama WhatsApp group najja kuba tujjamu ambaze pron ono wandulu njagala okupendulu ngenda kusamba sinamazi mu kisaawe nga buli wanda omwana wange wakwata akapiira ng'okupendulu tunakola nga mukebere engoye abagole banna embaga mukono legulinda kyoba mukole studio tulabatuya n'owebipimo najja luno lwa basidi sipeti ngenda okambala ku birthday ya black sugar ngoye za black sugar ate mudduka mpaka okambala byeru nawe oyogera nnyo ebigambo by'ekisiru nedda luno lwa after party ani ayimira ebyeru black sugar etaka kala brown ya black ne bane watupatana kale gwamwambaza n'aka black akasookamu era kaawano kajja agenda sooka kwambala black nze black sugar mwagala mu black alinga mutwalo gwawa ava wali eri ku ikotoolyo paka ano mutwalo mu kujamu mungi ekisooka ati mutwalo ogwawa jamu gwawa ate era valentine wata mutwalo sijjalo wa mukwano era valentine nedda siragukuwa kati kazeeyo muwa mutwalo nedda sirika bagukuwe bano be baguze sene meka yakwagala ko wangumira ku figa naye bakoleko ngende sene meka mutwalo mwaso wako wahaba kale nongera bakana naguna shalom omusajja muzadde agenda abonebone akutte ayisa omusajja omuzadde kwata sente twakafunawo 3 twagala kasanvu ali yetujangu tetwepatanye ku birthday yes tukoze era na contribution mukyaba nande mukyaba yavaawo kati ali yeteka sente mukyaba mwetenya mwe sente musajja tumwe sente agenda kuleta ango anange mwonoona short and big show tofera mekezo ali yetirizo ani gwe yeyambuliriramu atwabigali ango kwata okozesa esi mulalu omuweneeza olugoye mutujjo so ne wetajja ku party tukontributions baddayo olukubi era bwe oli watuwadde ebinusu lino ssabo bale kwata coin zonna tuwa wa boda simam jamu tunda tapu ya mazzi wamu obina tapu ya water nice so tugenda yimbira black sugar amazaalibwa oyimba ki happy birthday ogenda yimba ki happy birthday alto soprano nze ndwa soprano kale nze kandeeta alto wano wa bass happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear sugar happy birthday to tukaddemu happy birthday dear sugar mulindeko katuddemu tumaze kamera waka sukula edda mudaku twagenda black sugar tugundi birthday nze ndwa soprano oliwo alto on your bass tandika simulula happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear sugar happy birthday to you happy birthday dear sugar happy birthday dear sugar happy birthday to you happy birthday dear sugar how old are you now how old are you now ajja kyagala ekyo how old are you now how old are you now tajja kyagala ekyo agenda kyagala leero era amazaalibwa ga bbaawe namuyimbira Amos abimbidde waffe
Kale happy birthday Amos Lovins. Happy birthday Muko. Amos. Foriye waffe. Era senga Black Sugar muchawa. Namba njija musimu. Emisinde gye tugenda okutwala nga tugenda. Ojja kumanya nti amustayimbangako. Yampayo olugwe. Mukwano Black Sugar namba achawa Amos. Namba njija musimu kafolo kange nkachima ne mwesonyira ddala complete. No recruiting anabalo chima. Mbagamba muyimbi yayimba ki? Yayimba D. Kachigezanga yakirowozaako. Bona kurujjakira ku machanga achaye Black Sugar. Mukwano mulowooza Amos ayimiridde olwa Black. Yes. Joka Amos yali tayimbanga Black Sugar tata. Ewa. Kwa muchawo ojja kumanya nti twamwasa Amos. Namu meeting acha Amos. Because of Black Sugar. Tuna mtu kama Yali oleda ayina ennyimba zonna nasi. Mpayo lumu. Leero ntwala. Mukwano olupya. Mukwano. Amos ategere byonna takirowooza ne wakiro tazuuka asabe. Ategere ndakuye endongo. Endongo afunye omuntu amuyisaawo nga yemamaaza. Era Amos alina okubanga buli kirungi kyafuna kigaba na 65%. Ne Black Sugar. Bwazuukusa n'agamba Mukama nkwaza olw'obulamu naye nkwaza olwa Black Sugar. Kitegeeza Amos tokkirizibwa wadde okujooga Sugar. Ne mmana nkiwulya buwulizi. Gwe nno kiwulira naye n'akirowooza bulowooza. Mukama n'atuwa amaanyi agawulira ebyo. Ojja kumanya nti Amos Lovin okufuuka Lucky Giant si kinene. I know. Second. Mwemulowooza bukyamanye mulameka mu industry tujja kufuna abalala. Hagezaagezanga n'akyogerako Muko ebyo ebigambo by'owulidde by'abakoobo ab'omu fraternity tebakambwe ennyo. Bo baliwo ku lwa sister waabwe. Obolooza Waikibena ayagala mmera nviiri. Ojja manya tuzisuubuza. Hagezanga n'amukyala. So olunaku olwaleero Valentine. Olyawo otudde. Olinze. Obudde bugenderedde ziweze 2 lya. Bannange lya. Ziweze 2 y'essaawa akkiriza. Tewali kigenda kujja. Omusajja w'omusiraamu takuza Valentine. Eri haramu. Eri haramu ejjudde. Tegedde nti abantu abasinga basiraamu. Bokopi. Bokopi busiraamu. Ntulira salaamu. Baagala gabira bya Valentine. Nedda wallahi. Tebaagala gabira bya Valentine. Omusajja yaŋŋambye sibo kino ati atagenda kugatta ku mazambi ng'ekisiibo kijja. Tuli mu nnaku njeru white days oteke mazambi ago. Valentine eri haramu naye wallahi Shamimu njagala ogambe nti Valentine teri haramu oyagala bimuli. Bannange Shakira. Naye Shamimu okyayebwa ebimuli. Okyayebwa ekimuli. Taata bampaaki mugamwa bampaaki. Kayogwe Shamimu olina kuweebwa bintu bikalu bituusibwako bikalukalu ebintu ebiri visible. Kayogwe Shamimu ku Valentine banakuwa ekitiiyo kasawo ka seminti. Ebyo biyinza omuzibuwalira. Bidiko ebyo bya bidiko. Balinamuwa bintu nga myaka. Ebinsansa kuluka bidiko. Buspect bwakajja maaso genda banga tekakyalaba bakupima amaaso. Kati gwe tutwenima Shamimu bimuli. Kati ate kati gwe bimuli balina kusimbira bino eby'omu byalo. Bino ebaluka bino emabbali. Okategeera. Nange nyamulu ya Nebo bisinapinze batebidde nze njagala nnyo ebimuli naye Valentine nagitadde banzikiza nti eri haramu. Kagwe twetaaga kimuli. Era just yagenza okujja ngero kirina okuba bwekiti. Batwale ku kettu. Naye kati kye neebuuza omukazi asika kipusi Valentine yaki nga buli kanaku afuna tipu. Tipu yaki? Hange nkasoma mu omutwalo namugamba nenge 3 siziriramu kyazisigaze. Hodde ebimuli babigulira ddaba kasitoma abo. Omukazi omuntu yosaba ki oti ebimuli. Yasaba mukamwago gwe ng'osabya ebimuli ebya red nga already oli muddugavu. Ati sitonize kumalayo balina bbawa bbeya. N'oyo kawe kakwezinze gasiya. Balina bbawa bajanga bayimba nyonyonyonyo bebebebe. Bino bagamba be my Valentine. Sinika kibbi. What's funny then? Balina gamba be my baby. Mukwano laba Vanessa bamuwadde pre Valentine. Vanessa atunda bimuli mukwano. Baba yabadde twamututu. Vanessa ye abantu bewadde ebimuli. Nza gamba. Nze yabadde ku kamera. Buli obwedde omukazi abasinga ekimu nga bamugamba si kibyo byewo. Vanessa kenyini kimuli. Vanessa namulidde nga mutola amusaba kiss. Vanessa ekimuli ekiriko amaggwa. So ekimuli ekiriko amaggwa. Omulesa agende wati. Vanessa. Kojja wa Vanessa. So muna shalo mujja kumanya tudamu okubala omutwe. Ekimuli ekiriko amaggwa. Ekyaki kitya kyakumalalo. Alinga Zubeda kimuli kyakukubo. Buli asanga yesimu zake bisooke.
ate bannaye lwaki okyogedde anedda kimuli kyakukuba munnaye naye Zubeda n'abeera kimuli abanga omuli buno obuwunya ekiro rose flower abuno bwa yellow eyo nnungi wabuno omuli buno batekende kugundiza amalaalo gye baziikaziika buno obuvamu obuntu obukiro obugenda mu munyenye oba wa mugaso kiro kati ab'ebimuli mwennaawo ku Bombo Road bali ku ikotoli yaawo zino gundi ze bateekako ne bafumitako ebimuli baziyita batya anko baluni pegi nedda Oasis tulina Oasis ali nakyo andi waliwo Oasis gwe bateekamu ne bafumitamu ebimuli kati sigamba bbaala kati waliwo Oasis gwe bafumitamu ebimuli tujja kukozesa emimwa gye minene gigonda nedda ekyo kino ekintu bateekako obugunzi ojja kukola otya tujja kweyazika ku mimwa gye okola nga Oasis wabi tugende bwetyo bro nkyali bumuli bwa kumalaalo totandika okay bwotyo gwotandika lubeerera nolowooza omuntu akulesi bagamba Shamimi went personal happy but not happy with you nedda even you abantu si basanyufu abantu lubeera balaba baasala emunvumira emuwogo wootandikira tebateekawo abantu banyiivu nnyo bagambe tuli babi buno tiimu ye egenda netemamu ffe wetumugirira tebatemamu ffe watugirira ewa naye mukama yanyamba watuyitenge gye baatemawo ewange era bwe bali bagamba nembalagabulazi nembagamba laba gye kyava mugatte so mugamba wozambu AI yawa so omukazi oli eyo otudde bba otakwangako kimuli emyaka 10 gy'omaze mu bufumbo onyigidde Valentine olowooza anaagikuwa kama is a bitch ne kati omukazi omaze emyaka 15 mu bufumbo okyagala Valentine nedda agyagale nga omusajja abadde nga amuwangayo ne obanga ku birthday eyo baakuwaayo gyolenga bakyakwandika n'omukazi adating omusajja atunda bed cover mbasaba future like I feel bad you should get a man you're single my sister you're dating a guy mutunda duve atula ku TikTok na kazi live akazi challenge just being you're single my sister a darker guy selling duve na bao omukubira kandi bize ngola delivery ya duve bao ngatunda masuka gwe nawe ogenda mu kyanyo gabanga atunda masuka n'obinyonyola abazadde mbumnanga atunda masuka bao ngatunda masuka ino omusajja sister you're single and searching you're bewitched bana kwambula oliko ekikwa mbwatunda pillowcases omusajja atambuza duve ku boda duve no duve ekiwaliwo duve naye duve simagumu kanaana nofuna omusajja ngaatunda duve escape beddings and carpet nawe tusabba mukoddomiwe n'omusajja akyambala gundi uniform za promo z'amaduuka era zine banyinange mbagamba omusajja yenanga kikuba nsiko ng'akyali mu abo tolinaawo olinga ali mu kkomera osobola kulubalaza tolinaawo omusajja nga era akyali mu ddagala mbusima yamuleega muwanula awanula kyawanula mitima oba bitundu oyo omusajja ogwanga oba mutambulira mu mpale tolinaawo abanga kondakiti ogenda lwala olaba my sister buli kaseera bakunywera ddagala balyoke bakuwanula ebitundu ebimba biteeke ku mutwe nange nensaasira abasajja abaasa abakyala abampi nga mulabye nnyo Valentine ebayise etya musajja omukazi ali alinga kibiriiti kakwale boli kasambe kagweri kakusaba mbya Valentine kamanyizo kagamba tuli muolide bakumudde balwazi kaddayo ku ssomero neno omukazi omumpi gwe era abaana nga babiri bannaawo ate nga mumpi musiraamu yeebikkirira olimbe mpaka lwebaza mu mumpi lwakitosala amagezi n'owanvu bafunaga business genda abadde kusaidia ekigamba wano sisikirawo kagende mulisikira ngabadde kusaidia omwedda buli omu ataakirira wa walai kuchaga yupi pamboni basi omusajja era bebintu ati balina atuuza mutabani waabwe nemugabe ekisunga nakakugamba wano nti mbakola delivery ya duve era ngenda kugamba Valentine omuliteko nga contribute era omukasi mukubide ku simu ekuboda era nga nzija emboozi nyingi muyimiza gye mbaddemu leero Valentine omusajja mugabe first born siwuwe yes bebe bintu ebikalu kimugambe omwana si wuwo ekyabo kyatalyerabira osikeera
Omukazi kera ku majja. Wachimugamba ebintu by'ekisiro. Waliwo omukazi aza okutuuza omusajja n'amuga omwana asooka. Kimugamba. Tugamba musawumu. Wejje kama Zambia agamu. Tugenda mu kisibo geno tandika ebintu by'ekisiro. Yes. Bulungi nnyo. N'obusiru bwabwe n'enkwe n'obulimba. Have forgiven everyone nga talina gwasonyiye. Ng'omutima gwo gujjudde obukyayi bwe woza kyokka olisiba olugwa atandika kumpala naye we yakoma. Omusajja va mu kisenge lero mu lwatu mirempeke ng'omukazi akulaba. Mukabe nalwala emyaka 2 emabega kati weekebere. Muwe kirabo ky'olubeerera. Kyalifatelabidde. La abada wala abada. Yes, muli nemotoka. Naye mwalabye shuuti. Eyaki? Abaana bakoze zi shuuti. Bani? Abenjisha Price yakoze shoot. Twakoma ku yantambi omwaka ogwedde ne gwe lavunzibu. Tetuuse ku Valentine ndala. Namulaba omuwala. Relationship yantambi. Abalaba nga ne bajja kusobola ekigero. Chala wantambi yakolera na lukolo. Omumanyi asima gwa mulimu ennaku zino. Mulimu gwe mmanyi. Yantambi amukolera business yoyo. Yes. Ntambi yakola business bamuchawa. Ntambi yamugamba ntambi fell out of love. Ntambi mutima muzungu. Kasaba agenda mu nsiko. Omukyala ajja mukomera. Ntambi naleko omukyala. Love yabwe tatuusiza Valentine. Nani ntambi yalekawo omukazi ow'obuvunaanyizibwa. Bajja kuleba basimu kujja kukoti yaje n'omusikuze. Omwana yajja kukola. Mukyala yajja okulaba ntambi. Binagira bisalemu. Yajja ne munne ng'alinga zokka kasadu baba muwongerayo ennaku. Wammango no kakayone yali mukazi wa ntambi. Golabako mwalaga musanyufu. Nsamulaba. Nomuka kolinye mmotoka. Yali alina gwagendera. Ani mwali mwagala mbu ajjemu ntambi kolo. Ne lwaki ntambi anye bisirani mu love? Ntambi yennyini alina okwetereza. Olaba yasuwa oli omukazi. Ate kati esooka ntambi mukulu. Ntambi is 40 something. Ntambi yasuwa mami. Ntambi ali myaka 4. Kati ntambi alina kubafaaza. Wana kuveeko. Katagabye yadde ekimuli ku luno. Obedda anoonya handibag. Ana gwagulidde handibag ng'amugemesa gye mu group. Ayina naye agenda mu kyawa. Ana gwagulidde handibag. Kakati n'ekisesa agenda mugulya zino eziyulika ze batungira wano. N'abaagala akala. Agenda mugulya ekitengi. Zipu. Ey'ekikapu. Mugulya ekikapu agambe mbu ayagala nnyo Afrika. Group ya firamu. Omusajja se bagulira ensawo y'ekikapu ey'ekitengi. N'agamba mbu I love culture. Waliwo group etu. Sajja bamanyira. Waliwo group etugeyiza. Nakulya ne buno obugundu. Ntambi Kasuku. Obuliko ensimbi eŋŋanda. Wawani. Uyo ntambi ng'abuuza waliwo atunda ensawo? Agulidde omuntu ensawo ntambi. Luxurious. Omenyi bags. Luxurious amanye bamumeka. Simanyi uyo ntambi afunye. Oba kigambo kye afunye. Akibalaze. Kyemmanyi ntambi afunye. Kitegeeza abantu bali serious batambuza bidabo. Gwe ebibyo biriwa. Waliwo business gyenda byetambula ku Bombo Road weyogedde. Anti waliwo omukazi ataddewo ka tent. N'abasajja baliwo aba bambadde bulungi. Akupangisa ekimuli n'omusajja ne mukola photoshoot n'ovaawo. Babitandika. Kyasi ya Kasuku. Valentine etabuse. Yes, kyasi ya Kasuku. Wali ogamba Sharon. Ya Kasuku ogirabye. Mwana okuva agenda ava mu depression naye engeri gy'avaayo ndala. Aleta maanyi. Alese maanyi Kasuku. Kati singa akamuli kagwa. Mbasagala postinga status. Neka nkube screenshot nkateekayo ensemanye Kasuku gwe balaba. Kateeke balabe gwe basaasira. Abalabe gwe basaasira. Namufunidde ebikazi by'amabiri. Bagambe omuntu ebiri nabijja ku Qatar Airlines. Ebirala bibiri nkyabinoonya. Balabe omuntu eyafiirwa. Bigenda musanyusa. Kale mukyala we si mukwano gwe. Muntu wange. Wallahi kankate. Ye kwali ku list. Lwaki oleetebya ebintu by'ekisiru? Biki byakola by'ekisiru naye? Biki byakola by'ekisiru mukazi gwe? Saba ofunidde Kasuku ebikazi bina ebyamabina. Mukazi we buli takusibira wano emmere. Mukazi ono yali ansibira emmere naye n'agoba. Waliwo bakusibira emmere. Aleka kazi goli kabyoli kabikango kali. Sasa ngeganya okugendayo. Kyovula abakazi bafa abusigale. Mukama akebera mitima egaana. Mukama alina okugendayo. Jajja abadde amuganda postinga ebyagenze. Njagala ensemanye Kasuku yaani. Kateeke ne ku TikTok. Bagigale yange. Ne TikTok yange ekuluma. Shame mwaki mune time B. Banango na good news. Emotoka abanye yalabise. Gwe mwangamba. Kitegeeze UAP. Twantwala ku muganga. Ku muganga ntwala ku muganga emubende. Namutwala ku musawo. Gwamanya abasawo. Tutunulidde gwe. Nze mukulu. Asugwe mukulu. Teri muntu abeera mu abo nga tamanyi kuloga. Tebitera tambula. Kati mwaloga mutya. Emotoka bagiroga batya ng'ebuzi.
Nendo zabajire seri mwe asofumbira na mukati. Kati akadagala bakaita ngambi. Munange twatuli out today tuli mu nali ndi mu shooting Frank Antambi. Nabankubira simu. Mbe motoka aloni twali mu group eyo ema atekamu. Emoka ni nene ruweo. Eka tugamba abanye motoka nga nkajenga gwe kajirinya. Ne muntu ngajimanyi. Yajanyo chaliwa ffe. Ema yagira beyo. Eruwero ekola ki? Ngoli aji parkinze agire sawo. Nga tukubira loni muchaba nga alinya boda nali mu shooting. Wale maso mutwale eri. Namutwale mubende. Balantala kumuza batwa nya kumusanvu. Omusawo. Olomole mu meka bakumira mu meka. Mwaita mulumu olwalwa munana. Mwaita mulumu. Munangezi iseyo. Muchaba nga alinya boda tukubya amasimu awo emotoka nga bagisangawo. Eruwero. Wali ajiru. Tukubidde kuba banyafe ku police awo twakwata masimu. Ewa. Eruwero. Bala pisi muntu wange my blood. Kete twamanya. Oli mupyo olwawo okujambira owozo by'abantu. Olwawo okulabika. Abantu babaloza ku bantu bawanvu nnyo. Baba akuba emimu ebirowoozo ne bigenda bakuyita. Olonze omumpi. Chogala mu luzungu Salome ya mouth washer. Yes. Ngo feature washer. Brainwash. Deda mouth washer. Mu magozao, usanyao. Kada maso. Munange. Wipers tewe changa. Emaja zinga wipers. Akola wipers juke yagenda mu kota yaka soka tunulira gukola wipers emotoka. Era no musago. You a good example. Ne yakujjam. Wale ko kwa yiwenga mudduka no senda birwamu. Agamwage wegakola. Munange. Eruwero. Munnaye ngansirika. Baba. Ejigwe. Ngansirika. Munnaye ngansirika. Tunakola. Mukaba wembozi muri mukunja sabira. Emotoka ya Ronnie. Munange atusewo. Mukyabana yajja. Ngaga mtuke muge police mu reporting. Eruwero. Nga tamuna jogigula. Batuuka. Bamaze okutuuka bulungi munange. Olwaji parkinze aliwa. Taliwo. Ekisumso mwe kiri. Ronnie ajine ekikye. Noli yalina ekikye. Noli yalina ekikye. Andi yukire ya Ronnie nyangu yakugula. Ogatabuwaya. Ani ne ya price package ivuga. Neze motoka ngade ne foko. Okay. Bakwata motoka. Ito police awo bajja bagule motoka. Ekyali mu motoka. Eno maso ku passenger ungaliyo battery nga 10 enzibe. Mulimu engoye nga musajja nga akyusa engoye. Kyakabija kikumi nga akyusa engoye. Ngasula mu motoka. Bajja mu buutu ngali ebidomola bya acid. Ebidomola musanvu. Ebya acid. Kai video yino. Simanya kwa mchata lwandi badda ajiraga abantu. Ndi ajagiteeka. Ataliwo katani ananya. Acid yona yocha. Acid yayocha. Muti abalaze wale omuvubuka okuva mukama yebo yafiirwa. Ajja atuteka ku kamera n'agenda. Afunye motoka. Yeyo. Ndaba. Bibye ebidomola bya acid. Byonna nga biri mu acid ayokya abantu. Nange. None motoka agitunde. Namugambye. Kati bajja twala bulamu. Hiyo. Hiyo. Emotoka ejjudde musajja ali mubbi. Munange bwatuka ku motoka baga police bafuna reference. Zwelanga sawa 11 awo omubbi akomawo yabbe emotoka. Mukyaba ayimiridde nalo yayimiridde awo. Naye teri muntu musiru nga mukyaba nalo ni ku nseno. Omubbi ajja ayingira emotoka. Ajigwa balaba. Lwenya aferi abuzo omubbi. Ene motoka wajijjawa. Omubbi atandika emotoka. Adde mabega akona mukyaba addamu ajibba. Kayiseze motoka teriiwo. Abadde ne bajibba. Obadde conclusion. Kyanyumyaso. Waliyo. We, emotoka ajiwaka mu nyesembayo. Eriso lyo luvanyuma. Kaya kyasinga okunyumba nenga kaya. Mukama yamuleta. Nenga senga tetwagiraba. Kwalo nyali amaze okuguma. Naye emotoka girabako. Ne baddamu ne bajibba. Nga kuliko ne go batomedde. Mukyaba yagwa katobali nnyindo. Siye nene. Si. Bakaba muko yako sipas market. Achoro Ronnie njini motoka. Kajirani asigala afuna kapicha. Afuna kapichao. Bagobe motoka. Agenda kube simu. Akatugulandi bwe. Abagira simu akuide Kasuku. Ngeshati kata kuli battery. Choka papa kajade mu motoka. Omubbi abbe motoka. Ogwokwire pasipanga.
naye byerabira okubba kubona yabibba mukyabanga nkubira Ronnie ambuzeeko tukubiranye essimu nga tukira tukwesigire ow'ekitiibwa takwata kati nga mukyaba banne yange tukole amanya kyokka mu luweero mukyaba alinnya piki naye agezaako kukola ki kati bavuga basembera wano bayita oba busukuma tagize busukuma awo basembedde busukuma kati mukyaba ali piki agezaako okuwonjera agenda abantu mulabyeko emmotoka kati mukyaba nga yakola erinnya eruweero abantu bamulaba kati wali abantu bavuga tipa nga bavuga tipa ya musenyu si mukyaba omuvuga onyinga amumanyi kyababuuza mukyaba ki ekiganye batubyeko emmotoka mujabyeko ye atuyisireko ne batugeye tumugobe ab'emmotoka munnanga abatipa nga bagoba muddu wa mmotoka nga bagimusuuza mu lusaalu bamubira omusuuza emmotoka omusawo akola nemugamba jjajja bali batwata ngenda kuswala jjajja nangamba weesirikire agenda vuga abulire omwo yabula weebuuzi lwaki yagenda mu lusaalu yaŋŋamba tagenda ava mu luweero teyavaamu bamusanga busukuma ng'akwata emmotoka ng'agiddukamu Ronnie nga munnange yali abuze dda nesimu talina mukyaba ng'atuulaawo mmotoka nga ddamu tufune emmotoka yaffe omubbi yadduka ku olwo yeekweka mu lusaalu naye kakyemanya kamu ekima bulamu bwa Ronnie ekyali ku poliisi Ronnie yali teyakola transfer teyagimalaayo talina logbook emmotoka yali yabbanja enkadde yali yabbanja bannange kati emmotoka Ronnie talina tin number ku poliisi eyeruweero ku Savannah yiye yali nga teyakola transfer yagigula ku musumba omusumba ali agaddeyo ekkanisa ng'agenda bweru yagenda dde bweru omusumba ekkanisa ali egaanye naye ng'emmotoka yaffe twagifunye yakuba erimu ebidomola bya asidi 7 erimu obwambe erimu ebisi erimu ennyindo bagisaaga agituulengamu anti kyekugabe bagigulira naye gwe osobola ogigula Ronnie amaanyi gonna agatadde mu motoka emitwalo 2 omanyira emmotoka 8 mangi emmotoka nse begenda emityana ate neekomawo ogenza otya Ronnie takuwa nkuba lwe yali etonya kati yagikola waggulu emmotoka ya Ronnie banga busobola n'ofumbiramu mukwange olina ofuna bagamba wano bwebabuka mu maaso wano ojambala ogyozaawo enkoko ojigira oyambadde masiki oyinza okuzza emmeeme tiri kikolimo chopa kati bambi mumufuna muti ajjukira ye abuze tumufuna mukyaba akuba Kalonya yali ali mu kujja nga tamanyi gyali ng'abuze n'abaga abazze ku main we yabasangira esimu yafuna wa charging ajjukira power bank eri mu motoka gye babbye so congratulations Ronnie motoka afunyewo Ronnie bamubire mu motoka kati sande zebabadde mugendo muwa mwazivuddeko namugambye akwate motoka tukole swap agitwala oba agifiise abanyembwe emotoka yansala bagibba tumwe tumugulire na milioni 3 nange nali njagala muwa naye n'agaana azaagala agigabe mu kigo adde mu kigo nga bagagga abantu bomubigo bagagga mukwano agitembe full ambulance agiwe gundi Gibbs Bridals ekole ki delivery biza egawuni wanoza kati gawuni emu yabbeyo singa motoka ya Ronnie yasende mikama katugula autogenze personal anko si personal emotoka ya Ronnie wano waliwo gawuni gye tusuubula emitwalo 2 obaana emotoka ya Ronnie emitwalo 4 emotoka ya Ronnie ana baba mwadde nnyo emotoka ya Ronnie kakati emotoka ya Ronnie erimu yingini yokka ne bagamba yingira mu bodi osibeko milioni 14 ne bosibako 7 ovuga kweriwa ya Ronnie nga lwaki obumwa milioni 7 ngamba emitwalo 7 ovuga mingi nesatu nenda bano kita boda mambo ku motoka ya Ronnie bannaye mukwano wa boda singa emotoka ya Ronnie bei so Ronnie atambula ekiro boda ya milioni 7 era kati Ronnie talina kwatira iPhone mweyo motoka bagitwala endabira muzalo nizambuka zikka tezikka kaso onyige wassa ng'ojinga bwoti ng'ogicompress
Olabe nkuba wekugwa kukibwatukira. Alo ine soko Kale parking apo. kale Ronnie namugamba abeera attentive wali mu kufiirwa kwa jjajja amabugo. Teyafaayo. Mwali mubalidde. Ati si alivudde ina ambulance. Abba amabugo. Ngamba abba mu ambulance. Kasema lutekayo bode nga yabba ambulance. Ate yali mpya ambulance. Ngachuka. Simanya ono yero ya Luwi Light. Naye baloya ba Luwi Light ensi teri basonyiwa. Mwagala kamera okusinga okujjayo. Bakolerwa court. Bwe abantu bali bagenda n'okuzzayo mukwano gwaffe. Lwakwagala kola interview. Nga tubagambako ne balyoka beeyombya. Nze bali baloya sibalabangako. Kuwaffe twalabuka. Ne tugaba muntu kya muntu kyawe naye. Ne tujja baganya funira ku musibe waffe linnya. Byali byannuma dda esaawa mbyogereko. So twakola production warrant mu bulumi obw'amaanyi. Lawyer najja n'agamba nga bwe yakoze nnyo. Kati namulabye ne ngamba kabasibe Luwi. Bado agendo zuuku kandi kimu bibiri. Yeze yajjayo ntambi n'enshalo. Njogera abamanyi otegeere. Ye yayimirira walinga batashalu. Ayogera amazima. Aladai. Sewe bikabika. Eseno. Taina je yakola lawyer wammwe Kasibe Luwi Light. Aleka titukizude lawyer yasiba. Lawyer ovayo tyato tandiko vumirira judge nga nawe okimanyi mu mazima amatuufu. Judge oli yajjotta omwana. Osegedde. Mbujaji tukaliza ko musomesa amateeka. Otya nga ani gwa kumanya osomesa judge. Kyekyo njogedde kyasi. Lwaki ndese Mwebale nnyo nagireeta. Nsaba abantu abali ku ttiimu ya Luwi Light musooke mukyuse balooya. Balooya baagala nnyo okuba baserebu n'okusinga omusibe. Ate bakoze erinnya. Ate soobeerwana n'omusibe. Ate omusibe gyako mu training naye baagala kwenyiga obalwanira views. Tebakyalwanira kuta musibe. Mu kutandika yagamba client wabwe tajja kwetonda. Yazzeemu okulabika ng'agamba sajja bakambwe. Naddamu n'agamba yagamba ng'omusibe awulira teyazirise. Mbanga omusibe munyiivu nnyo tunakulooyawo. Yagambye Fishimata tukabiyigira mu ababa wagwaga biyigira kubanga agambye akoze bati omusibe genda soko dembu yatandika yasoko mukubira naga dandiketa wali kimwetonza that's a civil case it's not a criminal case kyobala bayo ewolese bwawo anyonyola nnyo ayogera nnyo kusinga okujjayo abasibe kakati nagamba tewali nsonga lwaki yeetunda because client ye kyayagala kyetukola ki kyetugenderako n'amala n'awandiika ye kennyini ebbaluwa ebbaluwa yaabwe ng'erimu ebigambo ebiraga nti batuule boogere reconciliation tiimu eri n'egamba nno mukyuseemu ebigambo bino nga mugamba nga musaba forgiveness nakwetonda looya ye kennyini n'aga sajja bakambwe nnyo singa bakkiriza abasiba bakkiriza tubalabe kyeyasooka okugamba nti ate omusibe tasobola kukola ki amakulu ga lawyer bw'olabanga ekintu kyangu nnyo nnyonnyola kirayanti wo omulago obwangu bw'omusanga akiveemu kiggwe tugamyezi egi bajja musiba n'etaano singa balooya tebannafuna linnya aliko n'akantu akagamba mulinawo ki vane kwebi balooya abo nga bwe wabalabye nga tebannafuna linnya lye baagala tebajja kutaluwi Bakati nawe jukira balwana kufera ko for you. Baloya tebagala linnya. Bagala linnya mukwano. Era baloya bashalom bagala ko tebeta ku court. Soka saba mulamuze muga basoko bampe mbabiri. Kati ata ngo yagala labo obuzibu abeka biyingira mafu niyo mwana production warrant. Oyo lo yajja kufa. Anti obuzibu bwe bwakufuna production warrant nga si yagifunye. Kuba bayagala kujja mawulira agamba abantu kati tufune production warrant. Program we malego gabadda nye. Mbadde nabutereka dda. Andi kati nalabye nga yali ayagadde kikolako wafu. Kati ate ono wabano bambi bote bamumanyi. Eno program namwatulira. Lelo yawange bino sibirimu. Obirimu era go baddo ngamba nti naye bana. Shamimu. Omusajja bwatu bwasibye omwana ngabo yali agenda okunjitwereza. Anya achogedde Shamimu. Ujafuna baloya bano. Mwache ngamba luli. Shamimu anya achogedde. Gwe kenyini. Kankuire kanso mugaye bane sibirimu. Ujafuna no fa kwa mwendala. Nze badde ndya wa kanso. Amazima amatuufu kanso ekyokola bakimanyi. Ngati wasose mukubira ng'ogenda okukubira kati. Nange mbadde otubadde tukiza gawuni. Mukwano kati kankubulireko. Bakansa abo bamanyi amazima amatuufu na kyekyo okukola oyo omwana okuvaayo. Naye kamera. Balwana n'omusibe. Ate kanso wange si eridiroya. Ani lidiroya? Lidiroya kakulu kanso kakulu. Ono owa face empanvu. Yes.
bonna kikulu mwebale anti looya waayogera nnyo tulowoozezza yeriini mugambe akole nnyo ku misango gigwa okusinga okwagala views esina kye mwagalako naye nze nakowa looya abaamanyi amazima ayongerayo muntu looya yagambye atya omulamuzi amusomesa ayagala musomesa amateeka baagala somesa looya baagala somesa jjaji bagenda siba Luwi kasita banasomesa omulamuzi takuwaza omwezi tugambye ezi nendabako omuwala yazze n'agamba kakati siwenna we baakuvuma wavaako ki oyo mwana yabadde mukadde wa Luwi oyo alina oluganda ku mugenzi Kasirye Gwanga yanyi oyo omuwala yalinnya linvudde ne mmutu akola ku fufa nalabye omuwala nga mukambwe ne ngamba ate abantu abasibya Luwi mikwano gye bantu abali ebweru bebasiba Luwi ndavaanegamba kali akajini akampi akajini ke kaliwa akajini akasabu akemanyimbo kalungi nnyo kani ke kaliwa kali awo kantu kampi mpikeeru kakazi kasajja kati nako okwogera erinnya lyako navayo nenjogera ne bagamba musimanyi nekavayo nekakola vidiyo musimanyanze sogerwako muntu mubi omusajja emanyi nti mulungi abulako kintu kimu kulimira kusuuti waliyo omusajja agamba mulungi abyogera kali awo kampi keeru lakini ogamba ndi mulungi buli waleta Luwi mu kooti ne bamuzzaayo kakakola vidiyo kati ogamba ali muzungu nze simanyi nga kampi kali awo keeru mbu kati batuyambe musiba batugulire bagenda musiba tumugulire ebyokusiba tumbaavu yengani nedde engeri anyway approach ya abali mukulwanirira gundi olaba approach siya olaba ekintu kwekikuliriza mwadde ku kanso nga leka ayesa submission ye nze kagabeji badde ku kanso uli kagabeji dikira leka omwana ayesa olaba twali kwali yeni nga bagambe kisiyali yeni agwamanyi n'abantu bwe era otambula n'abantu bampi twali ku musango gwali yeni koze eki ati mvuma munjugo kinyoga gwengoosanyusa wange nkwatako onkubisa nduulu teekamu ekiti gimpuutaako wolololo sannaye mumpa kusonde nkufuuwe mpidde akantu akampi kano welinda nkoyo omusajja ajja ku shoyo nakola ki agambye gwe mgo mumpi nzenze ku ggwe gana amazina gago kutolenge kyagambye mwana gwe oli mubi agambye otambula mpi kubanga oli mumpi wolololo bebi wange nkwatako onkubisa nduulu teekamu ekiti gimpuutaako twali ku musango gwali ne batugamba mulekera okukola vidiyo ekisiba kati ali nekiva bweru bakubye looya wange ng'osirise omwana ateesa bulungi omuntu ne bamuzaayo banange sana ateesa osegera yali awo abantu ayongera kunyiga sana keiza ate ofuye tekeza onanga yasobola kutusha twene mukazi we zabadde ani mukama we yabadde ngabifuna mukama yadde bifuna kati yabifuna mekaawo ezo meza zani za bosi waffe meza za mukama afoli meza zani nedda mukwano mutyaba okuva mukama wo we simanyi kigendera anko kukukomawo yese kazi we kabo Dr. Kwefu kuse nabalekawo nagenda muloji mutyaba komye omuzogwo nagenda muloji nafa atulasewo nagenda ku Sheraton kadi zezogenda okwegatta ne mukazi we owaye leero nga muli busy ono siye mugagga wange emmotoka eno gyoze bulungi bagikwatamu eri yonna wansi bagitereeze kamalala omugagga wange ono wano ng'oli mweraliikirivu Kasuku nabye benzi yo wali ne ŋŋamba ugamba oti ng'ombuzeeko kiri kitya awayi si byangu oluuto nga lukuggwako si byangu Kasuku kiki obulamu nga bwe wabubala si bwe butambula buleka bugenda bukyankalana bukyankalana kiki obuzibu ki ndi mu katubagiro ka byasimbi oyagala ssente njagala ssente za bwangu buli wengezaako okugamba wano baleeta ekyapa leeta ebyobugagga byo naye kati waki tonkubirangako ebyo bintu tubimala buli lunaku tofaayo jangu kutwa tugende kati kwe yagimanya nti ekyo kiwedde kiba kiwedde Aji tutuuse wewano Aji ogirayo Delta Cash wewano Delta Cash basanze wano naalya ku kizimbe kiriko Children's Clinic omanyi Aji njagala ofune ssente olina engeri gy'onyumira mu benzi yo nalwawo okitegeeza gy'onyumira mu benzi yo
onaze kwewola kibadde kitya simanya nga toli musajja mugezi okitegedde ontaasizza nnyo okimanyi baŋŋambye ebintu ntono nnyo just logbook national id bank statement yokka mu ssaawa 10 nezi kuba nga nfunye ssaawa 12 ojja nga olina ssente www.deltacash.ug osobola obijjulizaako okwo byonna sente ne zikusanga okitegedde okimanyi nti baŋŋambye emmotoka yange nsigala nvuga emmotoka bagisigala bakuteeramu traka n'osigala ng'otambula nayo kati sente njagala ogenda ozigyeyo ate nkukuba oluse tewali Munaye wadde ogamba kati asiba Luwi lwamuleta mu kooti nalabye n'omuwala twagaana oteesa ne tutuukirira ddala ne tugamba ki kye tulina okukola waliwo okuteesa nga kulunga kamanyiiro mbukati tusaba batubuulire sebo anko bebe kulusaba otubuulire oba omusibe waffe balese engatto zange kyoweewo balese engatto zange omugogo gwena emyaka emeka ogambye ki mukwano teweekwasa oli mukulu ekigambo mugogo okijjeewa olimba emyaka gitandise wadde ovuma ali muzungu naye oli mukulu olabye ekimukuwalanye oli mukulu akantu akasajja akemanyi nti kalungi kabulako ekintu kimu kwamala sikati tukakwana ali muzungu yakoze eki anti namwogerako oluli emabegako najja navayo nankolera video nga tanjogeddeeko nagamba nze neewunya omuntu omubi okunjogera ffe tuli basajja balungi nengamba weera ndi gudu sifudde eyo omusajja yemanyi nti mulungi bamulinde bali mubikula buutu mujjamu anti mulungi waliwo kirungi tebatakwano ajja funa olubuto balugano ddulabirira oyo anti mulungi ali muzungu nze sabusasi takala batyo nze nsasambusasa ajja kukola ki bajafuna olubuto balweganye naye wali omusajja yamanyi nti mulungi yemanyi yakyogera nnyo ali muzungu kyalo nye simunako nga akyogera ali muzungu alina ensonga wakati awulidde ensonga ali muzungu agambye ensonga aluwi tekyali kyetulaba ensonga aluwi kati eri political mwamiza bba mulaba Zwena nga Zwena talina musango asobola okuba omutuufu ateera mu ngeri okitegeera nange kanyakirabye kimwogerako olaba zino submission zakola nagamba kati tusaba bebe kulu otubuulire oba agenda lirayo ekisibo tutandika omugulire tusonde ezo no out of emotions because Ali Muzungu is a friend to Luwi Light. I know, but ekintu kya Luwi kyatuusekkiriza nange ebyo byonna ne banabyogera balina kutuula ku table balooya ba Luwi bayituula ne balooya ba Eric. Tuesday of this week I went to Luzira kwanza simala nga kyalidde Luwi basi yabyagala kati mu kamera ngane mulabako yekyunyumyamu cause I was once a victim omukyali alwakuba baali bakusibyemu yes kyemu kyalira naye ali ati olwokubiri naliyo era neze ngoye bazireeta ndalo zajiddemu ezempya ezuka lya alina sharia yazitumya wendi ne bazireeta nga wendi era twali signing eze ngoye nga wendi go signing twasanyenga naliyo ne husband we selector Jeff twaliyo fenna Jeff bambi njagala mwebaza abaddewo naye bwe twavaayo I swear I would even put my hand that Luwi was supposed to get the court bail. Is it court bail? Bail. Twavaayo selector Jeff yatuukira bebe cool ne boogera bulungi nnyo ne bakola ekyetaagisa ne baloya badraftinga kuba eri asooka baagigaana eya negotiation mbututeese tokikola mukwano omanyi olina akamanyiiro ne badraftinga empya ejjooga eri kuli badraftinga empya nga kyebaagala kyokka Luwi asayininge ejjoogo okulengeza abantu ne bakola endagaano Luwi ne betumanyi nga complainant tontabaala siri kutabaala ne mba nvudde mu kkomera tonjogerako one of the terms Luwi zali ataddemu nga naye zaayagala nga ye naagala temubaamu mbu temuteeka mumbu apoloje era tekyalimu naye nga endagaano yali mutontabaala siri kutabaala tetuliddamu kwogera sijja kuddamu boogerako era nammwe temuntawaanirako infact ne bbaawe kyemanyika kyali nnyo ennyonyi yagamba so agenda bweru
nga tema malachi nsonga zino yali agenda bwe nga agenda UK tadda yeye myagenda okukola nenga tagala genda nga tebinakola ki tebinagwa era tuba nga atuzunge tubimale nze navaayo nga nkimanyi Luwi agenda va mu komera wallahi nakyewuunyisa nze nange nabadde manya nga bangamba Luwi tebamuwadde bbe ndaba ye time y'okuba nti ava empapula twaziwandiika feke twaziwandiika kale bali bo be mwawandikira bamusonyiwa nga bali ali muzungu bagamba ebatannamusonyiwa kyeŋŋamba ekyo ali muzungu alina ensonga bebekulu ye basonyiwa dda Luwi Light ne Zuwena endagalo nagirabako naliwo nga Luwi Light asayininga tontabaala sire kutabaala nga tekiriimu kati ali muzungu temutategera kyayogera ali muzungu mutuufu olaba it may not be but we assume ekya Luwi Light tekiringa ffe tukiraba ge mazima kinene kinene oli musiru kukyaki ate ensonga endala kukyaki oli mu Bampi Nation yofaayo kukyaki nze siza ebigambo byange wamma jabbi tewesigama kimuli nekya plastic kyebaseeno weyongereko eno bwoti weskem nekya plastic bwoti weskem ogenda okujonga Valentine ewedde nze ebintu byange byonna sibikola lwa Valentine kyanyange omukyalo oyo eyakoze video ng'ataboka awo wonna baleeta obusungu anti bazza obusungu omulamuzi alaba ebintu ebyo nedda nze wesakyagalidde balumbye mulamuzi abo bo bali balooya bonna baasoma kuba n'omulamuzi asooka balooya ofuuka omulamuzi anti naye tebali si balooya ate kati si balamuzi balooya anti si balamuzi kuba nabo kyeboogera kituufu bagamba bannange this is something which is kasango kaliyo kakatono kali sivo ne kati bamute bekaba katono balooya bamute looya wa muti looya wa kalina maanyi abantu banna mpozi looya omulamuzi waawa kasonga katono amuti wapa shalom kati gwabaddeko ne Luwi sinzira wano ogamba abaana balekera okukola vidiyo mbasaba naye Luwi ali bwatyo nga bano abaana bwe bali Luwi namulaba ali okay ayina byatayagala naye yabyogera byatagenda kukola neda kyetugamba kati Luwi kasita gwe omulaba kati gwe era nga nagendayo ku lwokubiri era mugambe what went wrong akola video simunenya out of emotions Shamimu soka uliesani we react to anger differently oba to loss oba ku bulumi Shamimu nzondaba like when I look at injustice solo kaba kwanza nze nkaba mangu mbambi okaba mangu kanze so akuyomba muje mu kamera mbu nyombe nali sinsolo kaba nempuliranga nfa ostegera kati senga sane bakusiba bakuli ebyedda ntuna banyo kyali wange danga sinamunya 219 nkyali mutongo oli mukulu sanye senga bakusiba kati tojja Samira tojja ojja mwetaaga aina lawyer njakolesa owo owona akola nnyo siwene program yako kanya lawyer wange washalo mtajje wasibe yereka ati ate jukiro ojja trendinga naye kati Shalom omwetaaga nnyo just for clarity kanso wange aluna nsibuka si eridiro ya musango guno lidiro ye kanso kakulu era vanega ntugamba lawyer mwogera kwa yange mmazeko emirembe so abakola video ezo nze sibanenya because bakozesa busungu abamu naye soka tunyonye ensonga kituufu ki ani asiba Luwi Light that should be the biggest question by the way tunakinonyereza kati tuyinza okuba nga tetulina byetugula byetutasobole kugira wazaawo tuso tubireke olaba kati kagano ekintu kimusinga amaanyi genda kakkana ku social media awe bamwerabira ssebo anti tebajja mwerabira sigamba nti gakakkana muva amala y'emyezi egi nga teri amwogerako amuva walagundi ekyamulwisaayo America yali busy kira America yali ino mmujjayo muvaala yagenda mu kooti mukomera ne gonde kanzu ye baatuuka bami ne bamukyusa byakyuke bamuleetera engoye nakyewunya basi America mu Uganda mutwala mu America awo amaanyi we ganzigwera ate jukira we bali bamutwasooka omusanga tuze okukyali atugamba don't worry bagenda kusindikira abalooya Abamerica Kashamimu kamanyira yabanga Abamerica yakyogera wallahi
Era natugamba Oli mu America ngamba. Ne passport lwagikwata ya America. Bakambwe. Uganda eno hostage. Trump ajja tukuba. Bato America waabwe. Nkugambye bagamba mu America afoomu ne batta abantu nga mutwalo. Basibomu ne basiba 9. Wali gwe basiba. Muvala America Texas. Ngola Mitiana. Bukanaga. Oba America viewers. Tali mu New York. Oba America viewers. Tali Washington DC. Oba viewers. America ebyaddala. Yadina unsinga Uganda. Kali kikyaba akolayo. Abazze kugula. Kolaje? Abazze ko buzinga go. Abakomyewo wa. Wadina unsinga obulungi. Ne blessing obubi. Banange musule bulungi tubaagaliza olunaku olulungi. Olwaleero yakantu atanakula. Banange Valentine eno era ba proposingidde sugar. Black sugar. But she looks beautiful. Amujje ku lujja. So amusabye will you marry me? Sugar is taken for granted. No, not good. No time. Granted. Kansa badde akuba. Bamutwalide bamututerumu. Kanso halunga osibye otya. Wala bila proposingidde era ndi wano ku set twadde tukola show ne Zubeda Mayanja ne Sane Keizi. Wangi obadde ki? Twadde wano ku show Kasuku Live nga tukola show nze Zubeda ne Sane Keizi. Kakati netwogera ku nsonga za Luwi Light ne bagamba mbu mwe baloya mwe musibye Luwi Light. So ambishuka tukwagaliza omukolo mwagambye omulamuzi mugenda kusomesa amateeka. Kachala wo mama. Bagambye abange. Kati nanyo mbakojja. Okukyagera kuba wange nze senga w'omugole. Bamme emisango gya public. So kakati awo twagala okubategeeza nti omukolo guli waka. Ennaku z'omwezi. Omuntu ayogera. Si buli omuntu ajja kujja ku mukolo. Akategeera. So sugar, congratulations. Mukazi ali ku ssimu. So congratulations. Tukwagaliza emikolo emirungi. Nawe Amos webale kusalawo. Yes. Kakati ndowooza musule bulungi. Obudde bugenderedde. Emuli tebizza kisumulula ggata. Ategedde nti olubuto lweru. Nze mbajuza kimba nebaliye. Atanalya lya. Wadde kyakuba simu. Ogenda tutegera nti leero olweza terwanoga. Olweza terwanoga kawomera waabwe wadde akamulika plastic. Ogenda kumanya nti bulijjo bino byosi. Obyagamba bwewoma you're tight. You're not. My sister, you're not sweet. Mukwana you're not sweet. Towoma bulijjo akulimba. Omwana nego mukazi wange anjoze. I'm forwarding that Valentine's Day. Forwarded. Mama Jaden yamanyira. Omukazi ono amanyiza ddagala. Naye wafuna omukazi akwagala. Ayasamire muli. I'm forwarding the account kago. Omukazi ono nanga ajoga. Mama Jaden yajoga. Kala ka forwarded. Kwa tigambo forwarded many times. Kali gobogeza okasinika kali expired. Njagala kabala. Sembedde kuggwe. Forwarded many times omukazi kampereza. Talina budde buyiyanga atawe. Ate nga nemenya. Osegedde akutte ekikwate. Omukazi mubi. Mbadde nzirikidde mu toyi nga nkasoma. Gwe akakwereza oli mu toyi. Nga nina mu toyi. Katono ganneme. Gwe baali bakuweereza kanyini oli ku simu ne gesiba. Uyo mbi wammi. Mulowooza nsa kyekyo. Forwarded 100 times. Blow the candle. Ningata kweze ke badi wadoni. Ampereza ali mu buddole bw'abampi. Bw'abato. Erinda kwenda byeke ekikola agamwa. Omukazi wonna. Abala. Nemikwana gitwalidde n'owewuwe. Waliwo kye kibadde kifuwa trumpet nga imagishika trumpet giri giti. Kale musule bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala werezo omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabu mutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa Musa
white stop bibia mu detergent. Waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange. Esendi bannange.